Muli mutya mikwano kansubire muli bulungi. Nyina ensonga gye mbadde nayo wano ewaka nenkwatako. Champion Gudo famire ye neevaayo negamba omwana tasoma ajja kuwaayo omwana. Naye bannaye abantu. Bannaye mu nsi omuntu atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Omutima ogutasiima tegugaggawala. Kuba omuntu atasiima asobola n'okutwala akantu akatini bwe kati nga tekabadde kake. Olw'ensonga buli kintu ayagala kibeere kye talina kimubatiza, talina kyasiima, buli kintu aba alaba tekimala. Naye mu bulamu omuntu nga takulirangako wammwe nga temwamuyambako nti engeri jjajja waffe gye yayamba ennyo gundi yensonga lwaki abadde kimwekatako okuyamba gundi, ne bw'abanga akugulidde mazzi nga tateekeddwa gakugulira, funa ekifo mu mutima ekimusiima, kubanga aba akuyambye mu bwetaavu obwo obutono bw'obadde olinako obwo obudde. Tulina abaana bangi mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga beetaaga kuyamba, naye ng'olw'okuba abaana abo tewali muntu abamanyi, tewali kamera zibatambuliddeko, kubanga abantu abasinga okuyamba bayamba kweraga. Abantu abasinga okuyamba bayamba kulaga nti ono nsobola mubeererawo, naye lwaki munoonya abo abalina kye bali? Lwaki munoonya abo abalina kye baliko ekirabika, munoonya abaliko kamera? Bw'otunula mu makindye tulina abaana bangi nga tebasoma, bangi nga tebasoma, nga te bo sigamba nti basomera walayisi nga Champion Gudo wasomera. Kuba mu nsi tewali somero bbi, kuba teri somero lyekolera bibuuzo. Tetulina somero mu Uganda nga lyekolera ebibuuzo ebituuzibwa eri abaana. Byonna ebibuuzo bakola bikolera ne babibawa. Kitegeeza ki? Nti n'eryo erya layisi etali lya bbeeyi nnyo, era Champion Gudo asobola okubeera ow'amaanyi bw'aba akola bulungi n'ayita ebigezo byo, kubanga eri essomero si eri balikola ebigezo ebyo. Naye essaawa zino muvuddeyo mufunvubidde ajja kuwaayo omwana, musooke mumusiime amaanyi gatadde ku mwana oyo okumufuula Champion Gudo w'akabi. Musooke mubeeko kino kye musiima nti amufudde omwana ow'enjawulo ku baana ba geta abalala, kuba naawe atudde awo woolerabawo abaana ababonaabona. Naye olw'okuba tewali abamanyi, tewali kamera ebali mabega, waliwo n'omugagga ali awo nga tasobola kuyamba mwana oyo, kubanga omuntu aba ayambisa nyina okulagako. Tulina abantu bangi nga ye ayambisa kamera, nga kamera esobola okuvaawo nga ne bw'omukubira essimu takukwata, naye nga ate mu bantu alaga ekifaananyi nti ndina ekisa nnyamba, naye ng'ayambala abana abagenda omukola ki, abagenda okumulaba. Bannange, Abannayuganda bannange abamu tufune ku mitima egisiimako. Omuntu asobola okulemererwa okuyamba muganda we yadde olunaku olumu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752871515. Omuntu asobola okulemererwa okuyambako omuntu gw'alina bw'ayita, naye omuntu bw'avangayo n'akuyamba nga takumanyi, bannaye funawo olizavinga ekintu ekyo okisiimengako. Mukama alisinziira ku mmeeme ye esanyuse, naawe n'akusanyusa. Naye abantu mugenda kukyaya abantu okuyamba abalala. Wano waliwo omulenzi bamuyita Mukunja. Mukunja ayambye nnyo Shiba. Ayinza okuba mu kuyamba Shiba ng'alina kyakoleramu abalala kye tulabanga ensobi. Naye sooka ofumiitirize ti gwe omuntu alinga Shiba wafunayo chansi, kuba ne wooli awo waliwo omuntu yali afaananga Shiba ku kyalo ekyo, oba ng'osobola okutambula mu tawuni n'omulaba. Oyinayo gwe wali oyimiridde naye n'ogamba nti nze ono yali mu mbeera bweti ng'erina n'obujulizi n'ennyimirira naye. Okitegeera? Neebaza omukyala eyasooka okubeerako ne Shiba nti wakola kyamaanyi, waliwo omuntu ng'abalala tebamusobola muliraana, n'osobola omuliraana, Mukama nsaba akikuweemu obulungi.
naye ate n'abavuma mukunja nsaba mutegeere nti omuntu gw'otabeera naye tosobola kumanya butya bwe balina muteekateeka na kumubudaabuda asobole okubeerawo. Kitegeeza yamuyina alina bingi byasinzirako okugamba nti nina mubulizaabuliza mu mbeera bweti, nina omubulizaabuliza mu mbeera bweti asobole okubeera kino. Essaawa zino mwabala bakushiba tabasanyusa. Bana tulekerawo okunenya obunenya, tubeekola olumu lwe tusiimako. Ne twagala nnyo okunenya abantu bonna mubawengayo chance nga temunnaba kumunenya. Omubuuze lwaki kino wakikoze. Nze kyekigambo nkyogera nnyo, nkigamba nnyo n'abantu abalala. Nimbagamba nga tonnaba kunyiga kutuuka wasembayo. Omuntu yenna muweeyo chance otegeere ekintu kyekikoze asinzidde ku ki. Awo olyoka ojajinge ng'otegedde kwe yakoze eki, kwe yasinzidde. Bw'aba talina nsonga omanye nti ono nno naye akola ebintu nga talina kigendererwa, naye omanye w'omuteeka. Oba ntegeerekese bulungi. Ne tulemenga kubeera ku side eva enyigiriza. Kituufu TV mugyebazizza, abazadde muvuddeyo. Naye TV kyogamba mu Uganda mulimu omwana omu yekka gweyina okuyamba. Abaana we bali bangi nga beetaaga buyambi. TV zigendeyo bayambe nabo. Mulekeraawo okuyamba abantu abalina we bali. Kwaba onoonya abaana abali obubi olwaleero Champion Gudo si yasinga okuba mu mbeera embi. Ne waliwo ayeetaaga ekyemisana olwaleero ng'omuyiseeko n'otamweyadde ennusu 10, imagine. Ne olw'okuba essimu zino zaatufuula nti ffenna twenkanankana. Buli ataddeko data asobola okuyisaawo kyayagala n'avuma omuntu gw'atasobola na kuliraana. Bane tufunemu akensa mu mutima. Tubeereko abantu ab'ensa. So si buli kadde nga tubeera ku side enenya. Tubeera ku side eraba nsobi. Ng'omuntu ekintu kyakoze temusobola kikola ki? Temusobola kyogerako. Nze mukunja nkusiimye. Nsaba Mukama akikuweemu obulungi. Waliwo atalina mmeme esobola kugumiikiriza mwana oyo okuva gye yali okutuuka waali olwaleero. Kyokka ate leero waliwo abalina emmeme esobola okumuliraana. Nga luli baali tebasobola kukola ki? Kumuliraana. Nekimenke naawe nkusiimye okubanga wasobola okuba omwana gw'olaga ensi olwaleero nga waliwo amasomero ageetaaga okuma nga gamuwa obuyambi nago tugeebazizza. Naye nze nkwebazizza nti obudde bw'owaddeyo okuyamba omwana oyo tuteekwa wamuyamba. Kuba bola olwaleero abakulaga nti tebakusiima balina era be balina abalala nga tebalina kye bakoledde. Nga babalina baabwe naye nga tebalina kye bakoze eki kye babagaseeko. Nenkubiza n'omuntu omulala yenna akyayamba omuntu tokoowayamba. Toyamba muntu kuddizaawo. Mukama asasula nnyo emmeeme eddiza abantu abalala. Mukama asanyusa nnyo abantu abo ababeererawo abantu abalala. Betuyamba batunakuwaza era bakola ebintu bingi ebinakuwaza. Ne totutunulira ebibanakuwaza kubanga Yesu bye yayamba baamutta. Tonnayamba kwenkana Yesu. Tonnatambuza mulema. Tonnazibula muzibe. Naye be yakola ebyo bwe baatunula baafunamu ggo gumutta. So kitegeeza ki nti togamba nti nyambe nnyo abantu nkooye. Wabula genda ng'okendeeza nti abantu bwe muyamba bwenti nyina okukola bwenti. Omuntu bwe mukolera kino nyina okukoma wano bwenti. Kyokka teekawo boundaries mu bulamu bwo bw'olina okukolagana n'abantu b'oyamba. Kigenda kuyamba nnyo. Naye bw'oba ng'oyamba ng'osuubira abantu okukusanyusa gwe okuyamba kuveeko leero. Bw'oba ng'oyamba abantu okukusanyusa. Kuba ojja kubeera so surprised nga gw'osinze okubeererawo ennyo ye mulabewo namba etya. Nga gw'osinze okwagaliza ennyo yagamba nti Nalongo alina omutima omubi. Nga gw'osinze okugumiikiriza ennyo ng'okola n'abo tasobola kukolera balala kuyiya olabe ng'asanyuka. Ajja kera ku makya agambe nti omukazi oyo tabeereka naye. Kikyembasaba. Toyamba muntu, yambira Katonda. Ne nammwe abantu abalala abayambibwa n'abayiraanye abayambibwa. Muyige okusiimako olw'olumu. Bannanga omuntu atasiima tabeereka naye. Toyina kyokola n'ogamba nti kino kyenkoze kati ndi mumativu amatidde. Okinoonya ne kikubula. Kuba abantu bangi abakyetaaga chance. Waliwo omwana ayagala okubeera Champion Gudo olwaleero. Naye ng'eyafudde ono ayaayaanirwa abalala abaagala ebitandikire amaze okunyiiga. Mulemenga kumenya nnyo bantu mitima. Ffe abaakula nno mu nnaku ffe tuguma mangu. Kuba nze siina kintu kiyinza kummenya mutima kisinga kubanga nakula siina bazadde bange nga wenkulidde si waffe gw'omanye embeera gye nayita munkule ntuuke wano ndabe. Kati byonna ebijja mu bulamu nze nnyanguwa okuguma olw'ensonga nti nakula ndaba ebizibu. Ne waliwo omuntu akuze nga bambi tamanyi mbeera yakubonaabona. Omutima gwesiba omulundi gumu agambe naye abantu be baani. Gwe omuntu ayambibwa olwaleero n'okola empisa embi olina gw'olemesa okubeererawo enkya.
abantu muvaayo nnyo poliisi awo ejja kukwatisa amateeka ate awo bano bakole bwe bati kyakola kibi nnyo omwana alina omuwaayo. Lwaki poliisi tesooka neekwatisa amateeka ku baana abataaya ku kkubo ne basooka nabo tumanya nti bayambye bano banemulekere ngaawo okufiira ku muntu alina gwabeereddewo omuntu ne mumufiirako omuntu ne mumufiirako bannange wane weetuuka n'ogamba nti bannange oba ndi luddawa ng'oli Uganda kuno kwekwammwe akolabira bino byonna ebizibu komanda wannimbye